bubbi era abamu ku abo abasajja aboogerwako ku nsonga ezikwatagana ku muzannyo ogw'eddiba njagala olabe gambye twolekedde ka byafaayo kekeno mu kaseera kano mu kutandika tutandikidde ebbali waliwo agenda maaso n'ogezaako okuweereza ensonga ezikwatagana ku ddiba era nga tuli mu bisya bya world cup mu mwaka gwa 1958 ku saidi y'omu Gothenburg mu Sweden kekeno essaawa kino bwe twogerera Brazil yali egenda kuba evasinga aba Soviet Union era nga abantu namungi w'omuntu yali etudde ebbali mu kisaawe wabula emboozi eri ku basajja ba Brazil lwa nsonga mu biseera bino baali tebabaagala already yali mixed race kyekisookera ddala kyakubiri baali bapafominga bubi mu biseera biri ebikadde mu nsonga ezikwatagana ne World Cup n'enzannya yaabwe gye baali bazannya abantu sigamba nti baali bajagala yali eyitibwa jenga ne ku bizibu bye bayina bafaani bennyini eka baali batandise n'okugenda maaso n'okwetta essaawa zino we twogerera forward gwe baali bayina eyali ateekeddwa okugezaako kubanga omuteebi waabwe yali afunye obuzibu kakino nga bagamba nti bagenda ku repressinga n'oyo gwe bayina substitute gwe bayina w'emyaka 17 yagenda okuzannya njagala wekkaanyi rodi yakwata ekkubo n'asembera ayitibwa Edison Nascimento musaatu yajja ebbali yono gwe boogerako bw'atuuka erudda kyabasooka yekkaanyi namungi w'omuntu mwana muto myaka 17 egy'obukulu musaatu yawulira nga atidde ninga olwedde naye kennyini okujja ku kiboozi ekiriwo bagamba nti agenza ova mu loka room ng'olwedde mulwadde bakayise pere birth of a legendary wa birth of a legend kati basooka ne bakuzaayo ko emabega myaka 8 ku kala akayitibwa baru mu saidi y'omu Brazil gambye twolekedde ka byafaayo kakati no nga batuzizaako ko emabega tuli mwaka gwa 1905 eyo batugambye tuko saidi y'omu baru mu Brazil waliwo omuto yali akuba ngatto ziba teziri busabasiya ne bamuyita waayo olinda ki jantugende koye ekyengato nkitadde ate wakyaliwo kyakyenjagala yajja ensonga bwe beekwatagana ku ddiba tiwabaawo kirala kikolebwa bajja kuliko mafwene baatuuka ebbali basooka katemba laba no bwabadde akoze batugambye tuli ku saidi y'omu Brazil ndowooza nga mumanyi mu byafaayo mu bufunze Ababrazil bajja batya okusobola okugezaako okusenga eno byali biseera ebyedda bwe baleetera abaddu basobola okugezaako okukola ku saidi eno ku kazinga wabula bwe batuuka eyo bambi ne bafuba nga bwe basobola okugezaako okuba nga beerwanako okusobola okufuna eddembe lyabwe era bwe batu ne balifuna mu ngeri emu oba endala naye ebiseera bino sebo byali bikalu bokkamala kaakati bano baali bamaze okujinga eddiba saawa kati yakuzannya anti ke kaseera ndowooza kati ngenda sawuka n'asawuka mu banka kalino balina enzannya gye bazannyanga ng'omupiira teguteekeddwako na kutaka kabaka n'aguteeka ku kyesi n'agusimula nekalo ne kagusimula guguli guyise eri waggulu ku baati ne guyitawo ne gugwa ettali n'addamu n'agusimula mafeni n'agukuba kakalino ogukutte ettali abaaye ono yajja n'agusimula omutwe bw'agusimula omutwe n'agufuna baabano n'ajja yagukuba ne gwetooloola gwayita eno waggulu ku baati ono n'agusanga we n'agusimula gwagwa ku masiikini eyali awo kalina obuzibu bamutya masiikini waawo ku kyalo mafene yatatya yajja n'agusimula ne guyitawo owaaye kuba omutwe n'agusimula ne guyitawo ne gujja ettale awo sijjaawo mwe mugende muve wano gasya kisebo kimuso nja kusekula nze kyaka kumanyira ku mbaavu genda okujja okwagala kisekula nga kidduse ne bagusimula eddiba litambula omuyaye yalikuba lengera gwe vaayo uno abadde agulinze ne bamukola ne guyitawo ne gugwetera kale laba ggwe naawe uno ayitibwa zoka diko bamuyisawo ne bamusuula mu kataba gasiya mwana naye n'abakuba ettosi ku mbaavu naye n'amaana abasekerera tetwagala otaloseba olwali awo eribadde eddiba ate tebaavaamu bagenda okudda ewaka nga bonna balinga obusolo maama yabazabuzza ludda n'asooka abatunuulira era ojjolaba abagwagwa taata agenda okujja nga kirabika ewaka gyawunye edda ye n'atemera muli namaliriza okuba engato nengenda nsika nazo kambadde muwerekera omuzzi eka n'agwa mu kataba gwabadde sirika
toyogera ku bya ddiba. Maama tayagalira nsonga gikwatagana ku ddiba. Gwe kwatono. No better. You both go change and get back to shining shoes. Bwe bituuse kati mugenda kuddayo mu kuba engatto. Think about it. Syagalira ddala bikwatagana ku bya mupiira. Gagenda akasi akali ka World Cup. Brazil bali batuse ku final ne Uruguay. Aya. Bano bali mu ssala basya Mukama. Bitu byakuwuliza kyokka eriyo yakwatirira. Tulimbisa bya 1905 eyo. Muveyo saga kulya nyega mubadde kinaawe. Mudde rudda. Kageno omuzannyo nga bwe gwali kutambula. Olwedde Brazil yayineemu. Mpozi ngo kaseko n'aba Uruguay bayineemu. Kiko soko tuwulire siko weri etya. Bakyali emwemu. Bali emwemu. Gwe sebo bali emwemu. Ngamba gwe. Nogwe bagamba sebo tali ku bya ddiba ayina kakawala kamulirwana kayagala. Kantu ako simanyi kye nakakola naye mu butuufu. Zoka wagira. Bwayi tutuuse washirika gwe naawe tuviire. Mwena gamba maama nti oli mukuwuliriza World Cup ate nga yaganye. Kale no sigala towoggana. Beera waawo. Kiki ekituuseewo ate Diko? Anti Brazil bagikubye ey'okubiri. Kyokka bali mu ddakiika ezikomekereza. Brazil bagisekudde ggoolo ey'okubiri yagamba tufudde bannange. Mukama wandibadde wakisa n'osaasira. Mukama beera wakisa osaasira abantu baffe bannange. Beera wakisa banaye tufudde. Byebyo. Onagamba okusya ku bantu abadde bagenda mu maaso n'okuwuliriza okuviira ku nsi ya Brazil. Mpozi ngukasyeko ne bafaani abeetolodde eggwanga lya Brazil abangi enkuyanja. Bonna kati wetwogerera basigadde mu maziga bambi. Bwe omuzeeyi ali munda awo mu butuufu yawulira ng'eddiba limulumya okukamala. Katonda wattu. N'omuto yalengera gwe abasajja abakulu ssewo baakaaba ne bakulukusya ddala amaziga. N'omuto yawulira ennaku bambi. Kuba naye ekintu ekikwalagana eddiba akyagala okukamala. Akawungeezi k'olwensi yali nsiriikirivu. Yali nsiriikirivu okukamala ng'aba Gomba we baali. Lwadi yavaayo nga muwotofu. Mutabani we yali wano. Kyava amutunuulira. Yamugamba ngenda kuwangulira ekikopo ky'ensi yonna. Ekyo nkusuubiza bannange. Nja kuwangulira ekikopo ky'ensi yonna. Lwadi yajjako bujja shepeewo. Kubanga akimanyi munaye omuto kyayogerako. Wahi. You listen to your mother. Wandibadde owuliriza nnyoko ebigambo by'agamba. Wandibadde osoma ebintu by'omupiira n'osooka obyesonyiwa munnange. Baatuka essira ne batuuka nga ne baba nga tebakyalina ssuubi nti oba osanga eggwanga linaakwata ku kikopo. Amugambye ebyesonyi obiviireko ddala. Gwe kyolina okukola genda osome nga maama wo bw'agamba. Kagendo ka famire kaabwe bambi baali banaku. Era nga baakwata ekkubo ne bajja bakolera eno ku sayidi y'Abazungu. Amugamba nzijukira olunaku lwe nasiikana kitaawo. Ssebo yateeba golozi 5 n'omutwe gwe. Awe baafumbiriganirwa. Mbeera bwe ebiseera bisinga ne ngamba kale singa amagezi ge yalina mu mutwe. Ng'akuba omutwe okuteeba golo ge yalina. Twandibadde mu bintu by'anatafokasinga nnyo mu bya ddiba. Bye byatussa ku bino Diko. Ngenda kusaba osooka omalirize bino ngende mmalirize eri ebintu mbeko byenjoza. Musaatu enjala yamulumye edda. Ono bali mu maka ga mugagga. Ziba teziri busi agenda okulya waliwo abakwata ekkubo okujja. Bali jasiba street kids lwaki oba otegana? Scouts? Why soko lindeko? He is looking for players for the Santos Football Club. Pusha, once he sees me. Kageno waliwo Rodi. I'm going. Bawuli egaali gafuluma nga bagamba Rodi ayitibwa Oldomadi Breto. Anoonya ba scout ba club ayitibwa Santos. Mbuli ayagala kuzannya nga perepere yani. Vasco. Golokipa wa Vasco. Bile Bisu. His name's Bile. Ayitibwa Bile si Pele. His name is Pele. We can call this. Wani yagamba nti ayitibwa Pele. We bituusie gwe tugenda kuyita Pele. Yasimula omupiira ne gukuba baketi. Senhor José, I'm sorry for my... Wama ngenda basaamu nsonyiwe. Sirika gwe abo baana b'abagagga toteekeddwa kubaako ky'oyogera. Sirika tonyiga. Wama tagenda sigana na kumuzza wano.
Kakaino bafunye akawulire nga kigambibwa Ntrodi ayitibwa Woldemar Brito agenda kujja Saidi Jane wabula ekimuleeta eno agenda ku scoutinga kukakasa nti afuna abaana abanashamba mu timu ya Santos. Kwegamba klabu ya waka ezimu kweze ez'amaanyi eyitibwa Santos. Hey, come on. Abayi Throw these snobby kids. tusobola ogezaako singa abo abaana babagaga mu kusamba eddiba. Maama tayaga bintu bya ddiba nze kigenda biba muzoka yatawanyisa. Maffe n'agamba ki ekiganya ati tugende bagala kwenyiga mu tournament. Basezewo benyiga mu tournament kali awo bajja bewandiise. Wabula bosigamba tibalina sente ne uniform tebalina. Oli ompira yagusi kati obadde kinawo bali tournament isimula. Tournament no katandise dda. Wagira bwati yagulinyako bwe bamanyi kusamba guli ogwabo ogwa stokisi. Bino ebyawansi tebabimanyi nnyo. Bamukuba pressure. Simula n'ateeka ku mutwe eguyitawo n'accidental nekujja ekyanyula ate emaffe ne yajja bacelebrate yireka naawe kakaino batandika okwadaputinga embeera wabula ekikwatagana eddiba oba obaleesi baba bajja kutta busigasiya mwaza ku kyalo egulinnya aya siabo batandika okubaakuba obutiimutiimu batandikidde no wansi mu katonamenti bajja bakubaakuba obutiimu wabula ne kali katiimu kabagaga kayitibwa Kings kalina we katuuse kati waliwo ono yabagamba ngenda kuleeta uniform wabula uniform ze yaleeta yatunga ssuuka z'amaama ez'obuliri aya mafene y'obuzibu bwalina sayizi gye bakoze temutuuka ye nfaaki ne uniform zino engoye zinze kijagala obanga ali mukomera abadde ki ne guddamu ne guseka muganda wange kali katiimu sebo beemanyi ke babukola buno obutiimutiimu bwe babawadde bali mbigale naye nkugambye owaaye bagenda ocelebratinga ngolooza balina faani omu yekka ye mashikiini oli buli omu yenna ali eri atunuulidde bakingisi be basamba bakingisi sebo be batunuulidde ffe tebatuliiko naye nga nabo mwe bali mu tournament lwakuba kale basambira saidi eno kakaino gwe bo bakingisi bagenda kuba bali abayitibwa bashuleesi abatalina ngatto finals zigenda kwatika ne bano mwana batuyise bakagere twetaaga tufune engatto kone engatto tugenda zijjawa mafene muyiya najja agenda okuza amaaso ng'alengera oli ali ebinyeebwa n'alengera waliwo ekimotoka ekireeta ekutiya gy'ebinyeebwa okay zeefunyamu engeri y'ekirowoozo mujje tugende ne basooka babba ensawo z'ebinyeebwa tugende tutunda ebinyeebwa tugule engatto babalengera bayita ntandika boy batulengedde tandika ono ntandise mwanguwe duka wano waliwo ekkubo okanyugayo ensawo y'ekinyeebwa n'oyitawo magujja bamukika bali bagayo tuka batukira ku gate aya banaye mujje musooke mugula ebinyeebwa ku layisi ebinyeebwa tubitunda layisi ekikopo kya 10 eriba bitunda 2 ffe tutunda 10 mujje mugula ebinyeebwa ku layisi kwata mama waliwo lise atunga obusawo ebinyeebwa ziba teziri busa bano bajja bano sebo bakubangata the same time batunda n'ebinyeebwa. Don't call me that. Gwe todamu kumpita pere. Or you got problems. Ojja funa obuzibu. Sister. Hey. Simanyi oli mwannyoko. Girl. Then why is he needy? Lwaki yatunga? Ne baseka. Sewing, technically. Put it away. Bwe sirika sokoteke ebbali totunga. How much for a shine? Zinaaba ssente mmeka okunkubira engatto yange gwe pere yamupa Kyaluyi. Aha. Olutalo ate terubasingira embaga etanyumye balwana olutalo sebo lwali awo agenda okuza amaaso otambuza amaaso nga mutabani we agenda okujja ewa maama. Omusomesa yakubye bw'atyo awayiriza nno omusomesa taata awulira. Is this true, Zoka? Kituufu Zoka.
zoka tamanyi kyakwogera kati omusomesa atandika atya okuba omwana wange bw'atyo Have a word with that woman. oyo omusomesa genda njogere mukole nedda maama I mean, kyetegeeza work. ekyo olina okukola kituufu Let me talk to his teacher. leka nze njogere n'omusomesa we To work. ebisigadde ndowooza tujja bikwasaganya oluvannyuma lwoli bwe yagamba bwe kiba nga kya musomesa kye bwe yakuba omwana bw'atyo kangende njogere n'omusomesa aya When I was your age, omanyi bwe nali myaka gyo especially when all the boys called names. agamba nti naye yafunanga obuzibu abaana bamuyitanga amannya agamunyiizanga And knows that fighting comes from insecurity. wabula gwe kyoba omanya kyekimu kyokka nti okulwana kiva mu kuwulira ntira mu butuufu toli bulungi If you want to play professionally, bw'oba oyagala okuzanya professional ball aiming off who you are. olina ogekyako okuba nga wenyumirizamu ekyo ky'oli I couldn't believe it. nabadde sobola kikkiriza Fight a secret, but he knew all about yabadde amanyi ku buli kimu kyonna ekikwatagana ku tonament gye tuzanya pro food. na buli kimu kyonna n'asomesa ebikwatagana ku professional football okakasa ye gwe galubindi wazitaddewa galubindi I don't want them to. anti galubindi munaye saagala zambala bampita amannya gesaagala Bingo! baba mafene yaleeta engato oba yazijjawa naye sebo yaleeta engato z'omupiira Let's complain. Senor, gwe lwaki okaana buli kaseera welcome to the final of the anti zino ze zigenda okubeera fayinaali today's match, masekati g'abakingisi led by Captain ne bashuleesi Jolini versus the shoeless ones, bashuleesi wanzi Captain Billy. bwe bakulemberwa kapiteeni pere kyokka siri erinnya lye bano be baali wadde owayi Man, it's working. bakunyiiza bunyiiza kono wayi bikola kuba nze mpulira nvuddeko waya To football legend, Valdemar Di Brito. era nga bagamba nti brito For the Sun olwedde waali abamu ku abo abasajja aboogerwako mu kikwatagana n'ensonga ez'eddiba wano mu ggwanga lya brazil teams take the field. era nga bagamba nti abaana babasinze wano era abaana babeera abasufu ajja kuba abalikomandinga mu kiyitibwa santos kubanga scout wa club eyitibwa santos Boys, aya the best team wins. kale katusabe timu esinga ewangule amanyabo ndaba oli yali mu ggoolo kye bamukola balisiwo balina ne formation mafena agenda okukwatako nga gwokya katonda wattu ekikulu kya byonna gijja mingi mingi singa giba tegijja mingi mingi oli batomedde ayisewo agudde ettale Shoeless ones all tripped up. waawe goolo zifuuse goolo Perfect form. abasajja babali mu goolo nnya ku niiru ne guseka Give and go. baabano bamusukumye ayisewo agudde ettale paka mu ntimba 0. anti webale pere naye gwe lwaki ompita pere tosumulula mukono tosumulula mukono tugenda kuba tuswalira bwereere tosumulula mukono nkwegayidde ebyesonyiwe agenda okuzza amaaso rodi yaliwo ettale naye nga yamugambye nti abantu bajja kuyita amannya ga buli kala wabula bw'oba oyagala okuzanya professional football mulimu ebintu byoteekeddwa okwesonyiwa Jiko, what are you doing? jiko ate kiki kyokola zino engatto zitusambisa bubi ffe tetwamanyira kuzanyisa ngatto nazisawuka ettale bali ne baseka oba baseka baseke naye ffe tugendagendera ku kyafumu zayi waali alaba kaakayi nno ziba tekiri busa eddiba ne likomawo gy'ali yasooka n'asiriikirira n'agambye mu brazil waaliwo sitayiro gye baazanya nga eyayitibwanga jinga ey'okudribolinga omupiira kuba bukanzu ffe bye twayitanga kuba emirundi kuba kuno ojja kulidda wano giraba oti kolaba oti obujogoli bwonna obwa buli kala besikale byatandikira mu babrazil era sitayiro bagiyitanga jinga yagutandika nno tegugwa ku ttaka n'agukuba ku chest n'aguyisaawo ono bwajja n'agusitula nga bwe batera okukikola eri ewaabwe ku street bwakirese wano mu kisaawe oli amukubye akakooti ne kamutuuka bulungi n'agusisinkana maaso baabano ku viivi ensi yonna yatunula engeri gyaguzannyamu mwana muto naye muganda wange kano kagenda okuleeta engatto ayina boolo kontulo yagusitula n'agujja wano okaka nga guli munda
ninga akikozebwamu yekka bonna n'abayitamu paka ku finishing. Bano bagamba gubedde tuyogambwe engatto zino ze zitukiranya tubakube kali akafe ako ku street gasiya mbwa za ku kyalo tubakube kali akafe ne bajjamu engatto aya basi ne mafene najjako esaati agenda okuzza amaaso kamaama bulijjo kafa nga weekali gwe kakubira abantu gwolabika osaaga aya basi tubakuba ogwaffe n'obwani bwange mbadde mbwerabidde leeta gwe sofa kati bayinemu shulesi wanu yes tetulina kadde ffe tubanja bannaye ffe tubanja n'aguteeka mu senta anti bagumale gugo mugumale bwe tugukwatirako mugenda tuwulira n'agusitula yuno aguzizza wano n'agwetolooza akuba bano obukooti kuba bano obukanzu yuno kontro yokka gy'ayina ne bwe guba guzze gutya aguwoza paka munda mafene n'asimula kye babakola olwedde kati 2 kunya bali tebakyateeba ne gusituka guguli n'aguyisaawo mutwe paka munda muganda wange agutambulizaawo ku kigale nabuddo ku kibegabega mu kifuba ku vivi n'asimula paka munda zizo 3 ku 6 ne gudamu ne gusituka tagukkiriza ne bwe mujja bameka omubiri gwe gwonna gukola katonda wattu kubona akakooti terera owaye munywanyi ndeta simula paka munda bano tujja bakuba bashaga owaye babugeregere tebafuuse babugeregere olwede ziri 5 mu dakika nga 5 babakuba gwega buli dakika alinga golo buli dakika ffe tubanja ifu n'agumala naye mbutuufu tubadde tujja basekwako tofaayo wabula abantu banyumiddwa omupiira kye batalabangako ne bwe ziba kilabu zino ennene ne bwe zibe teri bazanyanga mwana bw'abadde azanya newankubadde bali be bawangudde wabula abantu b'oku kyalo bonna abaali bazze okwekanya katonementi kano ak'abaana baasituka nga bayimba ekintu kimu kyokka pere bo tebamanyi walinnya lye lyabune naye basezeo bamuyite pere muzeeyi n'amugamba ndowooza olabye bintu ebimu jasi olina kuba ize kati tugenda kuyita pere kabulaza ffe tuliko batuwangudde naye ate ffe abasinze bano baafunamu naye ekikopo naye muganda wange era still baavaawo banyiivunyiivu ono agenda okuzza amaaso omusajja oli ayitibwa Dubrito yakwata ekkubo n'asimbonoka owaayi mukyaliku ebyo musooke mujje mwe betwabbye ensawo z'ebinyeebwa ababanja ebyabwe baabo beebuke ku katiimu jangu boyitandika notandika ng'obudde bukyali abo bwe bakwatirako tobanyumiza ddiba twabbye ensawo zaabwe ez'ebinyeebwa kakayita muyitaawo tubakwate basaaga ne basooka babatwala tinka ino no waliyo akataba ono musaatu abagera bwateguka bali abasigadde bayise musaatu takyasobola kudduka Dickson yadde emabega najja asobola okugezaako omwetika amutwale wabula bambi tebakyasobola simatukira bagenda bakwata wano waliwo engeri y'empuku yamwetika n'amuleeta era n'amuyisaawo n'amusonseka mu mpuku eyalo bali ne basigala nga badduka badda sayidi seeri yesera wasigale wanne munywanyi agamba awulira kugulu kumuluma kwandibanga kufunyemu kwegamba kumenyesese ki naye tugenda era sobola okuva wano konedda yamugamba osobola okuva mu kitundu wano kiko ziba teziri busya nno gye bekwesa atolowooza ebintu tebyatandika okumogoka amazzi gatandika okulukuta agenda okwagala okuyisaamu omukono okusikayo munywanyi ng'ebintu bimutuulidde emabega takyasobola kumugjayo mukoka alinga mukoka era yajja n'asekula musajja wattu mukoka n'amusawuka ettale oli munda gyali oza nakyasobola okussa takyasobola kussa
ono agenda osituka nga byabizze dda kyava awogana n'abagamba banaye mujje mutaashe mujje muyambe ne bano basajja batwala badi bagenzi ogoba bali eri badda abakowode bajje basobola okugezaako taashe bayambe munywanyi ali wansi eyo kyokka ebinanka bimubuutikidde baagala kulwana nga bwe basobola basobole okumugjayo wabula okusya ku bbanga n'embeera nga bwe yali n'okusijja ku binaaka engeri gye byagwa musaatu baamugjayo ng'embeera tekyali nnungi bagenda okumugjayo bwe bati nga n'obulamu bwagenzedde bambi katonda wattu njagala olabe yajja ewa nnyina ng'amugamba nti bino byatuuse lwa nsonga twabba ensawo z'ebinyeebwa lwali twagala ggula ekyandibadde ng'engatto kikyaleseewo obuzibu buno bwonna naye ng'ensobi yava ku nze era agamba nti ensobi yava ku nze oba osanga nze yamutta nze yamusse kiryoka ekiko era bwatu yasuubiza nnyina n'amugamba nti bino eby'omupiira ndabika mbivuddeko naye nga kyengenda okukola kiri kimu kyokka ngenda kwesonyiwa eby'omupiira oba osanga fokasinge ku by'okusoma kubanga ekisinga omuluma munywanyi wuyo yafudde Valdemar de Brito, football scout. kaadi roodi yazze nayo eya de Brito omukazi yagerera nsonga zikwatagana ku byaddiba era yagisawo n'agiteeka erudda we bituuse kati omwana ongenda kusaba atandika okukola nawe mu ddwaliro bw'aba avudde ku ssomero syagala kuddamu muwuliza mbu ate simanyi ali mu bintu byaddiba gasi oyo maama agambye njagala bw'aba avudde ku ssomero atandika okugenda okukola nawe mu ddwaliro yajja amulaga ebintu byakokota kazambi baba bali wano oli yafurashinga amazzi ne gagira katonda wattu yakomawo mu nnyiivu kubanga n'embeera gye balimu ennyiriza ddala yayitawo bulambalamba n'ayingira munda eyo ennaku ze otakyali musanyufu ewaka era ne muzeeyi nga balina ekyokulya omanyi bwe nali omuto twalina omuyembe ewaka gwalinga ogwo omuyembe omuti gw'omuyembe gwalingako emiyembe era nabeerangawo ne ŋŋenda maaso n'okweyigiriza ngeri y'okuzanyisaamu emiyembe nga gyenzanyisanga omupiira nankola bwe nti nenkola bwe nti nenkoona bwe nti naye nga nkoona ssebo omuyembe omutaalengera muzeeyi kirabika alina sikiru ezitekanika muzeeyi tayagala mu mutabani we kwegamba vereda akukyaddiba munnange kwata yesuubiza tagenda kudda mu bintu bya mupiira kussako ebyo byatuukawo aba ayitaayita agenda okuzza amaaso nga banywanyi abasigalawo bambi bo bakyazanya ensonga yabwe bajatwalirira mu maaso mawulire gafuluma nga galaga munne yafa ate nga gaali gaboogerako nga bwe bali abasambi abasufu bino byongeramu wannaku musonyiwe laba muzeeyi we bw'abonaabona naye muzeeyi ye muntu ali pooli era bwe yafunangamu obudde ng'ajja wano ku muyembe
n'asambiramu omuto. Tayagala kagwe mu maanyi, tayagala kaluzinge spirit eri gye kabadde kalina ku bikwatagana n'eddiba. 12 is too. Ekyo takyagalira ddala. Ebyokulongoosa kabuyonjo. Yasimula ayagala kuteeba muli bigaanyi. N'asimula era ne bigaana. Iye. Kati waliwo gwe yasekudde ne gugwa ne wali omuto. Muto yagamba kirabikono kyaliko takitegera. Yasimula ye. Ne gugwayo. N'abivaako awo sebune n'amulaga nti waakabi. Leero gwe yagala kweragira ku nzoloozi oli waakabi kansooka ekulage. Ye muzeeyi yasimula. Ne gugwa eri ewa Semba. Kakati njagala ombulira ani owakabi ku gwe nange. Okyaga twerage ekoobo okomyawo. Yatandika ogenda maaso n'opickinga moral. Mugamba kikwate empola. Kikwate empola engeri gye gubeera omuboteevu. Katonda wange. Whoa! Why? Oh, that's it. Eh? Calm. It's okay. Kiri okay. Tubisaamu nnyo busungu, beera mukakamu. For yourself. Kikole nga ggwe. Kikole nga ggwe onyumirwe. Yeah, you'll come. Mugamba kikole nga ggwe bisigadde bijja kujja mpola. Yatandika okikwasaganya. Era ebbanga mu kwetooloola. Yamala akaseera ng'abeera ne kitaawe. Yali akuze. Tagali. Muzeeyi abeerawo ng'afaaseko. Yayiga ssebo okuzannyisa omuyembe. Naye nga gwe omuyembe ogumanyi. Gudibolinga bw'otyo. Baabo. Sooka ompa obutaano gwe. Gira bw'oti. Bazivole bw'oti. N'agusitulira wano. Mala ogusitula n'agwetikka. N'aguyisaawo paka eno emabega. Oba ogufiiringa ku mubiri. Mala n'agusitula. Kagendo maama lumu aba ayitaayita. Agenda okuzza amaaso okwekaanya emmanga. Ng'alaba mutabani we ate abeera nnyo musanyufu ne kitaawe. N'okusinga ng'akomyewo eka. Ewaka abeera munyiivu aba tayagana kwogera. Wabula bw'abeera ne kitaawe abeera mu ssanyu eriteekanika. Naye nga kiki? Babeera ku ddiba. Yajjukira akadibulito. Odema dibulito. Oli na mukadde. Kakada ke yali alese emabega. Mu biseera biri ebikadde emabega. Maama mwennyini olw'ensonga nti mutabani wamwagaliza essanyu bambi. Yakwata ekkubo n'akubira omwami ono ayitibwa Dibulito. Najja n'amulaga mutabani we kikyasobola okukola. Gusimule. N'agusimula paka eri munda. Kuba guno kati. Nga guli waggulu. Muzeeyi. Ati gwe genda gwe kwegamba kola ekyobutende. Do what comes natural to you. Yajja. Wabula gwali waggulu kamala. Yayitawo ne yeekata ekigo. Jangu gwe. Mwetika n'amutwala. Tudde waka. With your feet. Tomorrow I'll just head that way. Ati enkyago tofaayo njafuna engeri gy'ekifunzaamu. Ziba tezirebusa baasiika na Dibulito waka. Diego, Jeko, says Mr. Valdemar de Brito. unaayitibwa Waldemar Dibulito. How would you like to try out for the Santos? Wandiyagadde ogezaako okukola tryouts kuba Santos. Santos yemu ku club ezisingirwa okubeera emanyifu mu ggwanga. Era buli muzannyi abeera owakabi alina sookera mu club eyitibwa Santos. Yajja ewali nnyina ng'amaze okitegera mu nnyina ali mabega we ku nsonga eno. Maama kasa yamukkiriza. Balina omutwala ku tryouts. You've had enough, Maria. Gw'omaze okulya ekimala nawe Maria. Brother, try. Genda osooka oyambeko omwannyuka ayambale. All set. Obudde buweddeyo.
ono yajja ewali mwannyina anti I don't think I can do this. sikiwa nti nsobola ogezaako kikola Maria. I should just say no. How to get the key? yandiyagadde ogamba nedda. Maama ssebo ne keeki yagifunye naye ate munaye bateekamu kingi bw'otuuka n'ogamba mutogenda gooza binaabasanyusa. You're right. mugamba oli mutuufu. Strong for them now. ebituuse kati nyina okubeera strong ku lwabwe. He's never even left Bauru. mwana waffe tavangako na mubaaru yuuyo maze okwambala. Zoka yajja nasooka musimba akafumito bambi ye mutoowe mulenzi Time to go. bana yakasi akawedde yalina ogenda. Go, Mephilu. Genda mwana wange, You go make us proud. genda otwenyutuletera okwenyumiriza munayi. Genda okole kyonna ekyetaagisa tukwenyumirizeemu. Aya bamugamba genda tofaayo n'akwateko basobole okweyongerayo mu kaseera kano kennyini. Njagala olabe bamuteeka mu motoka. Aya Welcome to Santos. mwebale kujja mu Santosi. Evaluated based on your execution of proper. Yabagamba nti essaawa zino kyensobola ogezaako bagamba bajja kusobola kubeera evaluated nga basinziira ku nzannya yaabwe Tire will close. n'obujogoli bwe banaaba balaze. Here, you learn to Wabula kyatayagala of the best team in Europe. njagala mugezeeko okuba nga muzannya era nga muyiga sitayiro ezeezo ezimu ku ttiimu esingira ddala muyo. Syagala muzannye enzannya yatulemesa mu 1905 kutwala kikopo eyo sitayiro y'abajinga sijagalira ddala. Tayagala sitayiro eyo ey'okudribolinga ebyo tabyagala byabakubya. Kaakati baatimba nno bapro bajuniors baseniors And the youth team. waliwo n'ekiyitibwa youth team. Bateekawo bajuniors bapro ne youth team. Kale agenda okuzza amaaso Edison Diko Arantes D Accuracy, but for power, use the instant baali bamutadde mu bano. out, not the toe. Laces out. You see what happens when we play with that Ndowooza mulaba ekituukawo singa tulemera ku sitayiro yaabo simanyi bajinga. beats us in the 54 quarterfinal. Abasajja baatukuba. No beating their mark. They just mastered the formation. Abasajja bo kye baakola kyali kimu kyokka bamasteringa formation. Kyekyokka kye baakola. Ebisigadde ne balyoka batukuba bubi nnyo kamala. Rodi yaliwo ng'alaba. Takeno namukaddi Brita abaali wano. Kyava awulira najja alingizeeko ebweru alabe. Musatu ayagala kuyiga bwe basimula ddiba. Obuzibu tamanyi kossa ngato. Ngato zimuwera ddala obuzibu. Genda ogusimulasimulako. Wayo Brad yangwa simula tugende simula penalty. Yangwa simula penalty. Bwe bati bwe bakikola races out olina kuba kubya kisusu bamugamba kisusu. Laba gye yasimula muganda wange. Niye mwana kati gwatukubya. Yatuuka ekiseera musajja wattu okusya kumbeera nga bweri yalaba nga bikalubye era ye muli mutima n'akimanya nti watagenda sobola kumalako senga tabaako ngeri gyatuteekanya mbeera. Ono agenda okulingizayo wansi okulengera nga kirabika Musatu asaze waawanike ye asaze waakite kigaanyi kwatakuba okuddayo waabwe. Abaagenda nga tanaba natuuka wala Musatu muzeeyi yeekakaba najja musikale. Leaving so soon? Bwe bituuse kati osazeewo otawanyike. What are you doing here? Ate okola ki wano eno Dibrito? I was going to ask the same. Mani ngenda kubuuza ekibuuzo kye kimu mwana wange. I'm not good, Mr. Debris. Nze siri mulungi Mr. Dibrito. Other guys.
era sobola kubeera nga bali bagaya basigadde. I'll end up cleaning toilets. Era senga siddayo ng'obudde bukyali kusoma nja kukomekerera nnongoosa toilet kono kibi ekya toyi nedda sigamba kya toyi wabula ŋŋamba kyokubanga tozannya nga bali. Says the way, please. Kooki agamba nti engeri gyenzannya si nnungi, engeri gyenzannya eya Jinga Rich history. yamugamba engeri gy'ozannya ssebe eyina ebyafaayo. Well, it all started Byonna byatandika beginning of the 60s. mu kyasa eky'e16. Ekyasa eky'e16 If you don't, bw'oba toyagala kunyumiza we byatandika nedda tula wansi onyumize, Please. tula wansi bambi nkwegayidde toge tula wansi onyumize, then kati wuliriza. it was the beginning of Yali ntandikwa the century. y'ekyasa eky'e16 He's arrived. era ng'agamba nti bwe batyo we baakwatikuwo ne beetikka abaddugavu bano ne babaleeta ku sayidi eno mu Brazil. Was strong. Wabula baali basajja bambi babinywera Escape. era baakwata engikubo ne batoloka ne bagenda mu masekati g'ekibira. Kati abaatuuka mu masekati g'ekibira baatandika okwetendeka ennwana ey'okuba nga basobola okugezaako okwetaasa okuva eri ba oppressors. Ennwana eno yali eyitibwa kapuwera, ffe kye twandiyise nga Jinga. Era abasajja bwe baba batayizanga Slavery was bwe batyo bwe baalwana. Kati omukisa ne gugenda gujja, obuddu ne bugenda buggwaawo. to find Abasajja abaali baakwata ekkubo ne badduka ne babeera mu bibira baakwata ekkubo ne bavaayo ne bakuba. Wabula gavumenti n'efulumya etteeka teri kusisinkana ng'ogenda mu maaso n'okola ekiyitibwa Jinga oba kapuwera, kubanga kapuwera yali nga nnwana era nga yannwana ya Tabbo Kamara. Kati okukisa nti obuddu bwali buweddewo baali tebabyagala. the Jinga evolved. Kati bwe kyatuuka abantu bagenda okulaba ngeri gye basobola okugezaako okuexpressinga essanyu lyabwe erikwatagana ne sitayiro yaabwe baali basobola giyisa mu ddiba. Era bwe batu ne batandika okuyisa ekiyitibwa Jinga mu mupiira nga bakola obujogoli obwa buli kala. Ekintu kino kyatandika okubuutikira abatuuze bonna ab'eggwanga lyaffe erya Brazil. And turned against anything associated with our African. Wabula ekisinga okwasa ennaku kiri kimu kyokka nti bwe twagenda okuzannya empaka z'ekikopo kyonna ne tufiirwa obuvunaanyizibwa n'okunenyezebwa okw'okulemererwa ofuna ekikopo ekyo mu biseera bya 1950 awo byonna baabissa ku sitayiro eyo eyitibwa Jinga. Naye ng'ate obuzibu bwali tebuva ku ekyo. Very strong in you, Jiko. Nze ndabira ddala mutuufu Jiko, Show us oli musajja w'amaanyi when you have the courage. era olina obuvumu Embrace who you truly are. okusobola okugezaako okwembulesinga ki ekituufu ky'oli. You can get on that train and you will never know. Bw'onookwata ekkubo n'osalawo ogendere ku train eyo nkubulya ku nsi ya Katonda mwanange togenda mumanya ki kye wandibadde oba ki ky'oli ekyenjawulo ekyo. Kagenda omusaatu yasooka n'asee wabula amuwadde kye twandise brief story ku kikwatagana ku sitayiro ey'omupiira gwe baali bazannya na byajja bitya era byavaawa. Ekyo kye kigezaako okwa identifyinga bo kye bali ng'Ababrazil. Ni olw'okubanga baatukuba kati bo bagamba mu sitayiro yaffe ya kijega tulina kuzannya ng'Aba-European. Kwata omupiira gyako mu babiri paasinga, gyako mu babiri paasinga. Bo bwe baagala tukizannye. Ninga sitayiro yaffe teyali mbi yasobola okuba nga baatukuba. Kaakano tudda mu kisaawe wabula omupiira gugaanye. Sitayiro bano tebagite road tagitegeera. Bino ebyo passing alabira ddala waliwo opportunity. Muzeeyi waali alaba ne bagupassinga. Ddaba bwakonagana nno ne bayitawo ne bagwa ettale. Katonda watu. Yalabira ddala senga tagendera ku bya kooki byamugamba. There is an opportunity. Okusobola okugezaako okuba nga batereeza mu kintu kyabwe ne bawangula ttiimu yaabwe newangula. Naye olw'okubanga kooki takyagala musaatu naye ayagala gezaako kulwana nga bwe kisoboka aleme kubanga ayiwayo ttiimu ye. Naye nga kitaawe yamuwa sikiiru zonna era yamutendeka mu ngeri yonna, yamulaga obujogoli n'amulaga buli kimu kyonna, yamutendeka mu ntendeka abasigadde abali mu kisaawe gye bataasobola funa. Yatuuka essira n'agamba watya nze sigenda kubeera ku ebyo kye twagala wini. N'alyoka ajjayo Jinga style baabo mpira n'agutuuza ku kigere dribblinga kusala owaye gwe nawe toluzinga formation toluzinga bo bali ku style musimanyi formation Garcia ye yabatandikako n'aguleeta
nagambye tuli kabyafaayo era bw'atuuka erudda agusiba agenda okujja amaaso bano bonna nga bajja n'alyoka agukwatira wano bifo nga tannaba nakutuuka eri yalowooza najjukira akayombe ke yalina osimula yaguyisaawo ne gujja abantu bonna nno nga balaba yagusimula ndaba nno gyagusimulidde ne guyitawo ne gutula mu ntimba kalwaki oŋŋamba okuba sitayo y'aba european nga ffe tusobola okukola ekyaffe bwe tufuna wini olw'okubanga bakyogeredde ensi yonna bakivumiridde waye gwe mwana gwe jangu waneeno mwana gwe omwana omugamba toluzinga formation kalaba ebituuseewo nno lulabika lubaze ekyo kibadde ki kyokoze wuliriza onoosonyiwa koki jangu wano ddayo okikole nateera toluze ddayo bwe kibanga kyekigendo tuwa wini ddayo kabulaja anti owulidde sagambe bw'oba ompadde gahed kati kamba kubye essanyu bana akuba obukooti akuba obukanzu atala bano bano kyebabitegeera alina engeri gyakusaza omubiri akusaza omubiri n'asimula eddiba paka munda yakubye goolo 4 na cemento 4 goals. goolo 4 yegwe yasekudde goolo 4 Routine. nze bampita biiso ndi ku ttiimu y'abaprofessional Scoring 4 goals is kakati gwe wateebye goolo 4 to run out. kiba kitegeeza Need coffee. gwe ateekeddwa okundeetera kacyayi yange oyo sebo bamuyita biiso biiso njagaza ki yange watokirwamu alyoka akwate agenda amuleetere kacyayi eno omupiira sebo ne guseka ala nkugambye atala bano niba naye aguyisaawo atya kaka abantu bona babibuza agukuba atya agusitula atya aguyisaawo atya abakuba atya obuko oli mu butuufu nolayira ddala nga omupiira bagumuyisizza waggulu nga tategedde naguyiseeyo gutya waggulu endulu evuga yatandika osimula omwana ono akyalemeddwa kumbe ye tayagala tebawo ayagala okuba definitely nga wako kati nkitegedde sato sikirabu yajja nakeberamu nedda gwe wekebere wano kati olimba professional na cemento aya nejjaze ne bagimuwa kwata gwe ninga mwana muto kusija kwaba bali mu kirabu ne bakwateko ne bajja kisaawe wahina kuziba tugamba omwana kyabakola yesu kristo mutufu ne kochi ye yamugamba gwe kola kyolaba kyoteekeddwa okukola nze kati si kyakuliko gwe abasala gooro kasita agukwata bwati basooka ne balina nga babala kimu gooro gwe gwajja batoyo mama abaali wano munaye baŋŋambye bino mbireete wano maama byange era bikansobi ekyo kirabo nze nkiguze amugulidde kuuka Maria gamba ki balina okyetika bakitwale mu kiyungu Don't touch the stove, Maria. Where's the fire? It's not a toy. You do realize there is no gas in bottle, right? Don't break their hearts. We can just use it as a table. gwe tobagamba nti eyo tetulina gasi tusobola okukakosanga emmeeza taata nakuleeteddeyo kano gwe ako karediyo kono obukosi kamanyi karediyo njagala owulirize nga emipiira gyange tolina genda eri ku mulirwano ng'awulirira wano waaba awulirira emipiira oyagala kummenya mutima mwana wange bagenda kuba bafulumya lisiti yaabo abagenda okgenda ku national team ya brazil enkya gwe vaayo Does that mean nothing to you? jangu wano Maria There's no way I'm making the selection. tewali kubanga kati okusooka ekisookera ddala ndi muto sikiwani nasobola notuuka ku ttiimu owayi maama olredi tayagala tukawulire baafuna eno gye bakawuliriza mu nkubo batandise osoma amannya gaabo okuva mu clubs ez'enjawulo abagenda ku national team abagenda opafominga mu 1958 world cup Gigi Garucho Biso Fahadi Biso era nga bagamba ne Nascimento
Diko Nascimento myaka 19 sebo naye bamusoma agenda ku national team. Naye gwe okimanyi yali awo ng'asanyaladde. Maama agenda ofuluma bali badduka ab'aka rediyo. Kuba maama talagadde aka rediyo. Top scorer gets coffee. The youngest Seo biso yangamba mbu top scorer yagenda n'akimaka kyayi. cleans the showers. Mb'omumpi yayonja ebyo ebinaabiro. Our ancient Santos traditions. Manyi nkola z'aba Santos. You think maybe Zit was making them Gwe up? tokimanyi nti Biso ayinza okuba yabadde akuzanyira ku mutwe. Biso yabadde anzanyira ku mutwe kono butereevu. Incredible, you're playing with Zit in the pro team. It's not the same as of you guys. Yagamba kisufu okubanga ozannya kati ku professional team. Thiago. Era ng'oli ku tiimu y'eggwanga. Me too. N'agamba si kyekimu nga sirina mwe bannaaye banywanyi. Kyali waffe ye aliwo amasavu. We robbed the store. Twabba sitoowa baagenda ne banyagulula. But Fafim got 1 year in jail. Ye ne bamukwata. I know. Nkimanyi. It's just, you know how things go around. Lwakubanga omanyi munaye ebintu engeri gye bitambula ku kyalo kyaffe. Hey, but I've been listening to all Naye the games. nze mbadde mpuliriza emizannyo gyonna gy'obadde osamba. Nategedde notegera mbu watuuse ku national kwegamba bakutadde ku ttiimu y'eggwanga. Alisi omu ku ffe tusobola okwenyumiriza nti gwe wavaayo. Olaba nga nange mbiseera ebikadde we neenyumirizanga mu ddumba okgenda Iraq okuba emmundu. It was a critical time for our country. Kakati Ever since we lost the cup in 50. ono agamba nti akaseera kaffe kafuuka kaseera kakalubo okuva we twaluzinga finals za 1950 awo. But now you can change all that. Nze kyemanyi kati ebyo byonna osobola ogezaako bikyusa. Yuri stitched it on for you. Yuli yasobodde okutungira kano n'ateekako Pere. Yeah. Those rich kids call. Naye ate eryo erinnya lyampitibwanga bali abaana abagagga nga banjerega. It's what the people call you. Naye ate abantu munaye lye bamanyi bakuyita Pere gwe va ku biri ebirala kati gwe Pere. Not. Osegeera. Years ago, Chico Emyaka egyetodde Diko mwana wange. became a professional footballer. Agamba nti yali afunye omukisa ogezaako okufuuka kye twandiyise professional footballer. Beautiful. Era nga yali mwetegefu ogenda maaso n'okukola ekyo kiyandiyise ekibalagavu. Ekikwatagana ku lusayira bwe yajinga. But when I finally got my... Naye bwe nafuna omukisa gwange okikola. Ddaba bwe ngenda nfuna okutya. Akasajja kantegulamu katini nnyo bwe kati. Oh, why? Lwaki? Because I stopped believing. Lwa nsonga nalekerawo okukkiriza. Doubt can turn a beautiful Jenga move into a dangerous one. But you have to be stronger than I was. Yagamba nze kyensobola okugamba nti Mean things about beautiful Jinga asobola okufuuka ow'ettabbu okamala. us never fail. Ashamed. Wabula kyengezaako okugamba kiri kimu kyokka. Gwe newe boogera ki, newe bakuyita ki, newe bakuvuma ki, newe bagamba ki. Gwe sigala ku mulamwa. Sigala ku mulamwa mwana wange tosuulirira. Yakwata ekkubo n'alinnya bbaasi. Stay strong, Finn. Sigala ng'oli w'amaanyi. Nga bagamba Rio Binyemiro 1957. Babayise bonna bakoze lisi y'abantu abagenda okubeera ku national team. Era babayise bakwateko bajje. Hey, watch this. So you're the kid that thinks you can dribble like me, huh? Kati gwe kidi alowooza nti osobola okudribblinga nga nze. Then you've got style. Nde ekibasegeeza olina style buladi. Hi. Unayitibwa galikyo? Castillo. Hey. Castillo ogamba ki? N'akagalo nno katono. Maru. Ono Maru. Hey, Maru. Ati ogamba ki Maru? Vava. Hey, Baba. Gamba ki Vava? You know, right? Hey, And DD. Waliwo ne DJ wuuyo. Kid. Waaye nkwagaliza mukisa ku benchi. the lineups. Kochi tannaba kulonda line up. There's your competition. Anti kati gweraba gwogenda okutunka naye.
Good luck convincing coach to start you over him. Oyo sebo coach tasobola kulonda gwe mu kifo kyoyo. Agenda okuza amaaso nga ke kavubuka ke bajanya nako ku kyalo. Akamutandika n'erinnya lya Pere. It's José Tafini. Oyo Tafili. Yeah. But he goes by Mazzalo. Naye anti yeeyita Mazzalo. He's just like the legendary Italian striker. Yalowooza mbu azannya nga bano Abayitale. And I was trained in that style of play. Kitya famire yange Bayitale ate nze natendekebwa mu style y'Ekiyitale. Katwaga tugezeeko okuleeta ekintu ekyenjawulo, ekintu ekirina class mu ttiimu, tuve ku eri enkola enkadde ebaddewo. Batyabuuza, why? Your Jinga style will hold up against... Kati golooza style ya Jinga eneesobola okugezaako okulwanisa aba Euro. Nnaku zino bagivumirira nnyo Kamala. I don't see what's so bad. Siraba nsonga kikyamu ki ekiri ku style ya Jinga. Kooki n'ajjawo akazindaalo. Listen, no one here wants to relive 1950. Sikiwa nti waliwo ayagala okugezaako okudda mu nsonga za 1995. On and off the field. Ffe kye twagala kikimu kyokka. Best space in Sweden. All right. Tugenda kuba ensonga tugikwasaganya bulungi. Muyiteewo. Brazil essaawa zino we tuli mu katyabaga. Where we enter the ranks of the civilized. The president spoke those words. Era ng'agamba nti tuli mu kutoba tulabe oba tusobola okugezaako kuyita n'okuyingira mu mbeera z'abo abakulaakulanye. Pulezidenti bw'atyo bwe yangamba ebigambo ebyo. Unlike those of the past, we would not make fools of ourselves and Brazil. Era ng'agamba nti kati kyafubako kiri kimu kyokka agezeeko okukakasaamu ensonga enaagisitula. Yandiyagadde ttiimu ebeere ya mulembe ereme egezaako kubanga emuswaza ng'ogasseeko n'aba Brazil. Jinga style eyinza okuba nga yali ekuyamba mu Santos wabula wano ewange. Saagala kubiwulira ng'obinyegako, saagala obyogereko. Saagala kuddamu kulaba ng'ogizannya nateera. Kyogereko no butereevu. Tekigenda kuddamu kubeerawo nateera. Teyagala muwulira ng'awoleza style ya Jinga, tabyagala. Kocha abigaanyi. Aya, genda bakusala enviiri ofune ne ku ngoye ezitegerekeka. Yitawo gy'atugende. Coach Viola struggling with his new recruits during their first month of practices. Kaino kigambibwa nti kochi Virtually the entire team. yali mu kutoba gezaako kubanga abaana abatereza abateeka mu layini. 54. The coach was left with few options outside of inexperienced and unconventional players. The bulky midfielder, Zito, bent-leg striker, Manek, n'abasajja abazibu Kamala, Nascimento, headlines last month for his outburst at the inaugural banquet, much to the chagrin of Coach. Ekisajja kyattu gye kiri mu kkomera kiwuliriza buli kimu kyonna bambi. Formations of European teams seems challenging enough, but the coaching staff appears to also be encouraging a more refined presentation. Agamba nti obuzibu ssawo we buli masekati ga ttiimu gye batendeka. Wabula ne kocha abakubiriza abagamba tebalina powa. There's Brazil. Yes, but you are Brazilian, aren't you? Kano kagamba mbu ffe kyetulwanako kiri ekintu kimu kyokka twaga tugende tuzanye. Baleme gamba nti banayi bano be ba Brazil. Twaga tuzanye batulabe nga abazanyi b'eddiba. Oyina amugambe ekituufu tikigaaniddwa oli mu Brazil. Anti twaga tukyuse style y'enzannya. Baleme kubanga batwalidde tufayingira ku nzannya. Onabuli obusungu. Singa basobola okugezaako tutendeka ki kye tumanyi. Kyandibadde kyangu singa otutendeka ebyabali. Blood. All I know nze kyemanyi. That coach picks the starting lineup today. Show him you can play the way Jose plays. Kochi senga akeera ku makya n'akulonda ozanye. Mulage nti osobola okugezaako okuzanya nga kali akasajja. Naye bw'onootandika ebya Jinga Blood. Bajja kusuula. Gwe. Nothing, forget it. Tewali. Yawulira yandiyagadde okikola ku lwa kitaawe. Asobola okuza pride eyo. Ku basajja abatandikawo embeera eno. Oli amugambye nti kochi bw'akutandisa boyi tutandika ebya Jinga gwe zanya nga kali akasajja bwe kazanya bw'ayagala. Bw'oba ozanya. Tuteekamu nnyo entertainment. Oli focus eri ku formation.
You got Baba on the weak. Ati oguyina omupiira. Take it from him. Take it. Wabula bino bimuteganya. Bamukubye kasumbusa ne bagutwala. All right, now spread it out. Kale ngenda basa musoke musyachane. Zito, you gotta block that out. Kati we bagumuwa. Yagamba naye bannange. Here, let's go. Tugende genda. Ono yamulanga kyayika plani ze za jinga. Nagutanika. Tufudde agulesi. No, what are you thinking? Biki byolowooza? Omuyaye yamuva mu maaso n'amukona mu vivi. Agenda osimba bw'ati okugulu. Vivi lyafuna buzibu. Muyaye se bamuvudde mu maaso n'amusimba evwivwi. Mukonye mu vivi. Naye ng'abadde agenze. Ye bino ebyabasajja bino tabyagalira ddaga siya mwere bino biba byakubakoya bukoya. Balina sitali yabo gye basobola okugeza ku masitalinga kukyusa mbukyusa. Kuterezaamu. Baleme kuddira sitayiri eno bagifuleti yabalemesa otwala ekikopo kya 15. Kochi olwedde bwe yadamuganye byabadde atandise n'abagambye tuliko abyafaayo. I had a small collision. Nafunyemu Jessica collision katono. What do you mean? Kiki otegeeza? Nico. It's my knee. Jiko, anti Vivi. It's my knee, man. Vivi munaye mama. They don't know when I can play again. Tebamanyi naasobola ddi okuddamu okuzannya. In school. I'm so sorry. Banaye munansonyiwa. I'm so sorry, man. Munansonyiwa mama. Jiko, we made that choice together. Okusalawo okwo okubanga okwate kubo genda okuzannya eddiba twasalawo ffenna. Kuno tekwali kusalawo okuweka. Your father and I love you no matter. Era gwe ky'oba omanya kye kimu kyokka nze ne kitaawo tukwagala okukamala ne bwe kiba kiba kituuseewo. Mwana waffe tetwagala ogwemu maanyi. Olowooze mbu tukusuuliridde nedda. Ffe tukyali wamu naawe. Lengera. Okay, let's have a look. Kati baatandika okugenda maaso n'okubanga bamukolako. Still too swollen to say. Kugulu kukyazimbye, viviri kyazimbye. Tasobola kusamba. Then kati Maybe next season. ayinza kuzannya season eddako naye eno season muganda wange. Eno season yonna mufu. Sweden. If it's going. It's too late to replace him now. Kizibu ogezaako mu replacing essaawa zino. Yali agamba ayinza n'obutagenda mu Sweden. Banaye musooke muwulire. With their team's image ever since they lost in 1950. Then in 54, shamefully stormed their opponent's locker room with broken bottles after losing in the quarterfinals. The big question now was, could they remake themselves? Well, they brought in... Kati ono agamba nti mu 1995 baafiirwa ekikopo. Ne bajja mu 1994 ne bagenda bafuna obuzibu mu lokalu musimanyi atani yafuna ebizibu era ne baluzinga quarter finals. Kati essaawa zo bwe twogerera twagala kulaba banaasobola. Ate essuubi lye badde balina waliwo omuvubuka omuto abadde abazannyira. Wuyo yagenze tandika bya Jinga. Jinga yagenze mumenya kugulu. Bali mu ssaawa zaabwe ez'ekisiru ezo singa bazivwako. Ono yajja. Yamugamba tawulira. Yatuuka waali. Nabagambe tuliko abyafaayo. Era teyayogera bingi yatambula butambuzi n'amulekaawo n'agenda. Ng'awulya obusungu obuteekanika. Bisaayo yabimuganyiganyidde naye ono tawulira. Kakeno nga baga World Cup 1958. Stockholm, the jewel of the Era batugamba tuli mu Stockholm. 1958 World Cup. Ticket queues stretching around city blocks for the upcoming games. Era nga tikiti zatandise tugenda maaso okubanga zitundibwa. Jules Rimet Trophy. Last to arrive is Team Brazil, who only had to play Peru to qualify after Venezuela inexplicably with... Era nga agamba nti babadde bateekeddwa okugenda maaso n'okuba Peru okusobola okwalifayinga Venezuela yabadde bafukidde zike. Naye bagiyitako ne basembyeyo okujja. Abaswidisi abo we bali
Parling, Nils Liedholm, Agnes Simonson. Ne batandika okugenda maaso n'okusoma amannya. Interview with everyone's favorite left winger, Leonard Marcus-Coughlin. Marcus Coughlin gwe basinga okuwana lefuta. Our fans and our time to shine. How about Mexico? Well, no team from outside Europe's ever won the cup in European. Babo. Do you really think in Mexico or this misfits there will ever change there? Let's see what team. Yagamba tewali agenda kyusa kye balina kababe bameiko. Kababere bali abayita ba misfit. Kababere abo ba misfit tewali. Cats got this one down. And stay tuned for a special report on the wonders of. Oli musatu bamujerezi. After these messages from our sponsors. Tuli ku World Cup 1958. Tuli mu Sweden. Bunch of fascists, if you ask me. They even get. Aba basajja bavozi bobumbuza. I mean, who's got a number in the. Kali waliwo n'abajjanjaba. Wayi mpola. Tofayo gwe kakada. Hey, I added some of my special herbs to speed up the healing. Nze natandise ddoteekamu eddagala ery'enjawulo okusobola okugeza kukakasa mbu okugulu kutereera. The referees here keep the ball after every game. Omanyi kye nawulidde kye bagamba mbu refuli sebo yasigaza omupiira buli muzannyo ogubagwedde refuli yasigaza omupiira. Naye nze nkubulya singa mutuka ku finals ne muwangula oyo liifu tagenda sigaza mupiira ogwo omupiira ngenda kuvaawo nagwo kama mbaya ni mbaya. Iwatali kwebuuza ki oba kyekyo ky'okubulira alaali. Ebyo basikana mu simanyi biki. Brazil versus Australia. Mpira ne gutambula. Musatu bamuleeta naye ng'akyali ku bujjanjabi akyali ku yinjali. Era mu bbanga tono baali bamutandisiza ekiyitibwa physical therapy. Eri omupiira gutambula naye munnange. Brazil buli weeyita eyitirawo kaguwa. Biiso. Mwe. Ebyo nabigaana ebyo sibyagalira ddala. Syagala bijjinga byammwe. I have to admit, it looks a lot better than I expected, but it's still extremely weak. Ono agamba nti okusisya ku kyendaba sigamba nti ali bubi ng'ate okusisya bwe nabadde esuubira. I take that as a yes. Embeera gy'alimu kati alyokeeko emu naye era tannabatuusa kuzannya kono then ebeera yes. Agenda atandika okubeera ku kisaawe. Continues to dominate with a 2-0 win over Hungary today, securing their place in the quarter-finals. And a group baasobodde. A heavy underdog coming into the tournament. Baakuba Hungary. Austria in their. Bali wano sebo bali mu kutoba. Brazil versus England. Juni 1958. It was a proper bloodbath. Buseka sebo gwabadde gwa tabbu. Joel, Tino Sonny, and striker Jose Altafini. Katina Altafini olowooza ate naye tebaamusekulamu n'afuna yinjali. Baamusekula n'afuna yinjali Katonda watu banono baagulayo ka TV. Ne ka TV olowooza kyano kakwata. Striker wa Brazil musatu yafunye yinjali. Nenga kirabika yinjali neno kamala. Like player before today, but these injuries will force his hand. And we've just received word that Viola will give the nod. Okusiiza ku mawulire ge tuwulidde. Zito, bandy-legged right winger Garrincha, and 17-year-old. Garicho bagendamu omukisa okwate kuba okuyingira mu kisaawe. Mpozi kugasyeko n'ono omwana omulenzi w'emyaka 17. Naye agenda kwate kuba ayingire. Yaza kabarati vaayo mu ebyo biveeko ebyo. Yitawo. Musatu ali mu kutya kugulu kwe kulwadde werongoose yanguwa syaga njagala okitegeera kegamba. Listen, you must protect that knee at all costs. It's very weak. You don't need Babo. It's too dangerous. Good Lord, lace up your boots. Are you trying to get yourself killed? Yanguwa tugende. Kati y'omusawo kyeyamugamba musajja wattu. Yamugamba kola byonna ebyetaagisa wabula kyenkusaba kiri kimu kyokka. Okugulu ku protecting erwana nga bw'osobola evivi tebalikonamu nate kuba singa baddamu ne balikona oyinza obutaddamu kutambula. Wano we twakatandikidde musatu n'akwata ekkubo n'ajja mu kisaawe. Wabula embeera ekkulu evuga. Sigamba nti ewagira ba Brazil olw'eri baali tebabaagala. Okusinziira nti bali ba mixed blood. Mwa abaddugavu ate nga bomanyi ebiseera bino abeeru ku baddugavu biiso yajja n'amukima n'amugamba gwe jja tugende naawe gira siba obuguwo gye tugende ku kisaawe nga bagamba Brazil versus USSR Juni 15, 1958 naku z'omwezi lwe lunaku
pozi ng'ogasyeko n'omwaka. The youngest player they've seen in a lineup, and the crowd here having a grand time at his expense. Don't listen to them, Jacob. Towuliriza bannayidiko. Towuliriza mbekulo z'abasajja beeru. Ne bawogana batya nkusaba towuliriza. Weefule mbu tobiwulira. Bano bali mu kuseka, bali mu kujerega, bavuma timu ya Brazil gye bavuma. Bagwagwa, basiru, batumbaavu. Musatu aserekeredde. Yazza amaseri banywanyi. Yalina okukakana nga kitaawe bwe yamugamba. Wabula obuzibu bw'alina bwa kugulu. Brazil versus Soviet. Biri ebisajja muganda wange. Bitomera, bishika, chokorede yali muto, ye mutono, ye mumpi. Gali agasajja ganene gawagufu gawanvu. Ngabo manya abasajja abashamanga eddiba ebiseera ebyo. Kanono kayiseemu okakananga ha. Tibassekudde olowooza akagoolo. Kyakomekerera Ababrazil bassekuddeyo akagoolo. Baafuna kawunta awo ne bagitwala bubi nnyo kamala paka munda. Galike. Ono ye musajja watu bamulemesezza eddiba. Kirabika ye kyalina okukola beewala talina beesembereza nnyo. Abasajja bamutomera olutomera kirwa kuno. Katonda wange. Oba n'amalako simalina kumanya. Omupiira eno gutambula. Bannange. Jiko. Paasi bagimu atagituuka. Yesu Kristo. Yayagala kuzannyanzanya ya sifo. Ye bw'ati bw'asobola okugezaako kikwasaganya. Bw'ayagala okuzannya. Kaakano bavasinga Bufalansa. Balina vasinga Bufalansa. Bajja bakubirira. Mpola mpola. Lwayo balina Bufalansa. Bwagukwata waliwo ekisajja ekyali kijja n'asooka agwetolooza. Bannange alwana nga bw'asobola butakosebwa mu vivi. Naye abasajja bakambwe. Oli n'ayitayo kalayini n'agusimula ne gutuuka ebbali. Bagufuna genda okwagala okuyisawo nga bagututte. Yawuli obusungu n'atomera akasajja. Nasementa totekeddwa genda maaso nateeka mu busungu bino ebitoteeka mu busungu. Owulira? Ne guyitawo paka munda. Bannange. Bano bali eno bakyatu bali ku bunkenke. Abaana b'eka bonna bali ku bunkenke. Kigambibwa first half engeri gye bagiwunzise muganda wange ebadde y'amaanyi. Kubadde kutomera. Gubadde muzannyo si gwa kuzikiza. Abaana bavuddeyo balina ebinuubule, balina ebisago. Naye lwakubanga n'omuzannyo gwe babazannyisa bambi tebagutegeera. Kooki munyiivu. Ono agenda okuzza amaaso kwe kulengera kalodi kasajja kattu kali munda eno. Byali bikasobedde nga kali awo kasiriikiridde tekabitegeera. N'akwata ekkubo n'ayitawo bulambalamba n'ajja. I can't play like you. Agamba sisobola kuzannya nga ggwe. If your leg is better, you should. Okugulu kwo senga kubadde kukubwa kubanga kutereddemu nze ngamba wandizzeeyo nze n'envaayo. It's not my leg. Si kugulu kwange kwe kulina tagali. Right. Wabula obwongo kwegamba omutwe gwe gutali steady. Kikyotegeeza. My whole life. Obulamu bwange bwonna. All I ever wanted was to be European. Ku nsi ya Katonda kye nali njagala kubeera mu Europeana. I realized that. Nenkitegeera. I'm Brazilian. Nti ndi mu Brazil. I always will be. Era nga bbanga yonna ngenda kubeera mu Brazil. Oba segera kyegamba. Tekisobola kyuka ekyo kye tuli. Back in Baru. Bwe twali mu Baru. That part of us. Walaga abantu bonna nti tuli kimu. Tuli part of Brazil. Enzanya gye wazanya yali nsuufu eyali mbalagavu. That's what we need now. Ekyo kye twetaaga kwolesa kye tuli. Kye twetaaga kwolesa kye tuli. Wabula si kwesiba ku bye tutasobola. Kulaga kye tuli. Aya. This week, France of course favoured over Brazil, the only team from outside Europe still in competition. Bagamba nti eno ye yokka ttiimu eri ebweru wa Europe
ekyali mu competition timu esigadde zonna zavudde mudda na passing ediba agendo passing ediba ngoli avudde bino byekyagala mimi byokupassinga passinga byekisiru nje mwana kibyaga ulinda ki bana mala tujja mu kikopo lyokotegere ntulina okugezaako okukolesa kye tulinawo okay muyaye bwe yamugamba n'agamba kale n'agutuusa ku kifuba baliwa muliwa gwe jangu naawe jangu Bufaransa kyagikola gwe tojja kunkoona vaayo yamusala n'ayitawo kyabakola bwe naawe demabega formation olinawoza formation demabega leeta eno omupiira togenda otyo wa muno crossinga waggulu teeka wansi lwaki osalaasala naye muganda wange ono naye bwagufuna najjako oli mala okumugjako nalyoka akubayo empanvu ono bwe yagufuna nakubona akakooti ne kakwatayo noono ne kanywera nalyoka asimula benda nekwatayo yasimula benda nekwatayo gasiya mbwaza ku kyalo omuyayo seba abateebye mwana ne bagusiima bagugjeeyo naddamu n'agufuna buto nateera bano ndabanno we batudde paasi enkuba gye bazikuba n'agujjako bono waya oli amuggyeko n'akagaali kajjayo mamaaza amusenye busenyi n'ayitawo kyenda ye n'asimula maama nnyabo amuggyeko oli ye n'ayitawo n'akagaali okakana nga ssebo guli munda tugenda basekula batandise okuba ekyabwe kye bamanyi era kye banyumirwa mu butuufu ne kochi yatandika okunyumirwa ndowooza ye tetugenda kulina kumala kuva mu kikopo tuloke twolese tubalage tunyumirwe naffe aya mubampe takyabatya wano tewaliwo biiso n'agukanyuga omwana n'agukuba kannabuddo ne guyitako gwe jangu amuggyeko jangu akaji kwata ngufunye paasi yagubuuka ne gutya n'agusanga eno badai yatandika oteekamu obujogolyo bwa buli kala bamukubidde paasi omupiira n'agubuuka kali kabadde kawozi agenda gusiba abuse mubuuka ye ne yeetooloola eri n'agusika nene mabega kali n'akaleka mu bbanga n'alyoka atwala waya paka munda baliwa mulete n'abalala gasiya baliwa muganda wa bakuba Bufaransa abaana ne batandika okuwogana Brazil essanyu lyatandika okudda wabula mama ye talina biraba ayagala kulinda wini kuwulira agamba nti owaayi sekendi afu abaana Rodi yadda zonna yaziteeba hat-trick yakuba hat-trick ninga myaka ki He's fine. ali bulungi munnange And n'ekirala scored 3 goals. mutabani waakubye goolo 3 wangi I got 4 days to get you in shape for them. nyina ennaku 4 okubategeka mugenda ku finals Sweden has been shifting from pyramids. nze okusinzira ku kyenda b'e Sweden ebadde egenda maaso n'okushiftinga okuva ku pyramids ejja ekyusa formation ebadde ezannya 3-3-3-3 simanyi biki kati ezannya 3 simanyi 2-3 kati ebadde ezannya 4 ebiseera bino 4 yali tennawa kujja mulimu zi 3 simanyi 3-2-3 simanyi zaani 3-4-3. katugenda kuzannya 3-4-3 gye tugenda ozannya kusimula uli ayagala focusinga ku formation munabo bakyuse formation Sweden ezze ekyusa formation kyekyo lwaki ezze ekubakuba abantu kakati simanyi 3-4-3 tugenda sooka tugikyuseemu kiki kye nabagambye muzanye 4-5-1 si gye nabagambye muzeeyi alina formation 4-5-1 katrategwe naagwe omupiira togutwala nagambye togutwaleyo ki nze sikitegeera kati 4-5-1 eba egenda kukola etya nga tulumbisa omuntu omu bw'aba alumba kyolina okukola kandabe mpozi bagizanya batya kakati
Energy and strength, and even dirty play. Last week we saw West German captain Fritz Walter's illustrious career come to an end after this severe collision with Swedish midfielder. Final. Expect. Nascimento scored an impressive hat-trick in 20 minutes in the semi-final against France. Against Sweden. That's not possible. Our boys will eliminate him. Hungary, do you have any plan to contain them? Well, they can. Okusinzira nti mwakuba Bahangale mwina plan yo containing abana ba Sweden. They will panic. Tebayina. 1950. Nzo okusiza ku kyenda bagenda kubeera ne panic. Bayina panic okushyako ebyatuka mu 1995. They're abnormal. Bano bali abnormal kye kisooka. Anti ogamba okubanga bali mystic colors. Kuno si kye njogerako. Bali abnormal bo bennyini. In fact, I can. Nsobola n'okunnyonnyola kansooke nkulage. Santos. Waliwo ayitibwa Di Santos. He mangled his hand in an accident. Oyo omukono yagukyusa mu accident gweweta. The right winger, Garincha. Waliwo Kirincha, right wing. Spine and one leg shorter than the... Yo okugulu okumu kuwanvu kukulala mumpi mulema. He's colorblind and missing... Waliwo ali colorblind yetamanyi. The goalkeeper. Waliwo oli ate yetalina kagalo kubulako akagalo kamu. Kyagezaako bagamba nti bali abunomo balema. Kali aba balema bagenda kuboolani. Everyone here is really down about it. But this is exactly what happened in the 50s. You can't... Ono yagamba nti buli omu yenna kati agenda maaso n'okubanga abakyokoza bayagala funa ngeri gye basobola obajjako waya. Wabula kino kye kimu ekyatukawo mu 1905. Okiwulira? Baagala tujjako emotionally. Baagala tukyankalanya psychologically. Ogenda otuuka mu kisaawe nga tukyasobola kuzannya. Walabye kye baakoze Fitz Walter. Akasajja kamutomedde n'anuuka. Diko oli mugezi. You believed in yourself against France. Yagamba kino oba okyekkiririzaamu nti wasobodde okuba Bufaransa. Believe in themselves. Naawe kati wandibadde ogenda maaso n'okikkiririzaamu osobola okuba Abaswidi kubanga bagenda ku finals. Mujja kuba Abaswidi. Naye ne bakyali bo beetaaga lisoki baseemu. Tekigenda kubeera mu ggwe wekka. Nabo balina okuba nga tebaggwamu moral. Kusa ku press conference ebo baba bavumye. Nibajja. Yafuna omupiira n'asooka akoona mwawo. Baabo. Hey, Gahincha. Waye gwe. Kirincha kwako nedda mwana. Tonzija mu mbeera. Yi. Yasooka n'alingizaako ebweru. Hey. Banange. White House, no bounce. Tusooke tugende ku White House n'omupiira gwaffe mu bbanga tegutuka ku ttaka laba noono naye. Tujje mu ebyo. Tosobola kikola weka. You know we can do this. It's not that. Tosobola kikola banaye White House teri wala. Be possible. Teri wala tosobola okutuusaayo. Bisho n'atulayo n'aga. Tunasobola. Ye kiki. Tugende bannange. Naye baba bagutwala nkola ogimanyi naawe. Gugwo. Gutandike tugenda ku White House. Nakoona. Tegulina gwa. Nibajjanga bagutambuza. Tiimu yonna. Baseze wa lisi bakole kino. Baba no mufumbiro. Mwegasya muveyo. Naguyisaawo. Nagukanyuga. Yuyo. Abayayi. Nagwetolooza. Nagusimula. Katonda wattu. Nayitira wano. Gugudde no mu keeki. Aya tegunnagwa. Jayo mupiira gwaffe tudduke yanguwa. Yako keeki tugende. Yagutwalira wane. Abayaye. Kocha atudde wana ali mukakuba ali mukulyamu. Abaana ne bajja. Yagusimula. Gukubya akakopo k'omusajja. Sukaali ayise. Mukama waffe. Sorry, sir. Tugenda kusaba otusonyiwe muganda wange. Abaana b'ennaku zino bamwaba. Ye kabaka mwennyini. Juya tulika byafaayo ke. Ale atudde waawe ebbali. Mupiira ne gutambula. Njagala weekaanyi. Nabagambye tulika Birth of a Legend. Bakayise Pere.
kuva mu Kizito Studios nga bulijjo. Kabyafaayo ono yagusibira wano. Tambula gusimulire Pereyuli. Pere gugo gujja. Yabuka agufune. Yagwa mu kataba. Tiyagufuna yagwa bugwe mu kataba. Why? Bayine bakwate ko ne bakiriya bagende bamufune. Aha. Bamusikayo nakwate ko bonavaayo. Baba liwa nero bali mu kunyumya. Banyumirwamu. Lodi yakwate ko bonayingirawo. Mukasi akano kejiri. Yabasikana bali mu kibozi kyabwe. Tomorrow, Enkya play for the Jules Rimet Trophy. Tugenda kuba tulwanira ekikopo. And if you play the way you played this last week, bwe munaba muzanya nga bwe muzanye wiiki eyise emabega mu kikopo ekyo. and it will be my fault. Tugenda kuba tuluzinga ate egenda kubeera nsobi yange. The truth mazima gali nti shifting formations tubadde tushiftinga formations goes for Sweden, but kiri kiyinza okuba kikolera abaswidi naye ku saidi yaffe tekikola ekya formation. What I saw at the hotel today. Agamba kyendabye olwaleero mu hotel ngeri gye mubadde muzannyamu akapiira kammwe. they say that we don't all play the same. Bagamba ffena tetuzannya kyekimu. Kituufu. Certainly don't all look the same. Like kubanga era naffe tetufaanana kyekimu. Twawukana. makes us who we are. Ekyo kye kitufuula ki kye tuli. We have one thing in common. Naye nga tulina ekintu kimu ekitugatta. Expression of Brazil. Ffe tulina essanyu. Tulina Tomorrow. kye tusobola okulaga ng'Ababrazil. Enkya. Forget everything. Mwerabire byonna bye mbadde mbayigiriza formation n'ebirala. The world to see a bunch of scared Brazilians trying to play like Sweden. I want them to see. Syagala abantu bagende maaso n'obalaba nga ba scared Brazilians abaagala okuzannya nga Abaswidi. Wabula njagala balengera Ababrazil abazannya omupiira oguviira ddala ewaabwe. But I do know that we will show them a beautiful game. Bayinza otuwangula siganyi wabula kyemanyi tujja balaga omuzannyo omubalagavu okamala. Tujja balaga omuzannyo omusufu. Kale sibagambye nti practice ewedde muddeyo mukole bye mbadde muteekeddwa okukola. Abawadde go ahead n'abagamba enkya muzannye nga bwe muteekeddwa okuzannya. Muzannye nga Ababrazilian. As Sweden prepares to host the 1958 World Cup final. Aya. Nordic Titans of Europe will take bagenda kuzanya ba host ever flamboyant Brazil. Okusiizira nti munaye bali Abaswidi bambala yellow jerseys, but basaba Brazil kabaka yasaba n'agamba bana kwegamba abagenyi be babakyusa. Will Sweden win by? Era bwe batu basala babawe ebbulu. Everyone agrees Brazil will need nothing short of a miracle to take home the Jules Rimet Trophy. Amazima ga Katonda mu ggulu buli omu akkiriziganya n'ekintu kimu kyokka. Ababrazil ndowooza bajja kwetaagamu ekyamagero okusobola okuwangula ekikopo naye kitali ekyo embeera yonkalubo. Nabagambye tuli kabyafaayo akalodi ayitibwa Pere. Yazza amaaso ebbali kyava soka atulula. Jwira akasaati munywanyi ke yali akoze akaliko ekigambo Pere. Singa kyali kisoboka kiyandiyambadde oba osanga. Naye tekisoboka munnange. No team from outside Europe has ever won the cup on European soil. Bagamba tewaliwo nsi bweru bwa Europe eyali ewangudde ekikopo kino n'ekitwala. Ne kabaka yatuuse edda mpozi kugasseko ne n'Abagereka. British-born manager George Rayner pulled players from not just Sweden, but other European countries. A bit of a European all-star team, really. And on the other side, Coach Viola and Team
Brazil. And there's our young star Nascimento, now being called. Bantu abasinga bonna amaaso balina agateeka ku Edison. Arantes do Nascimento. Gimanya g'amatuufu. Edison Arantes do Nascimento. Maaso bonna balina agateeka ku oyo. Era ng'agamba nti abantu bangi abaali bakutte kuba okujogezaako okwekkaanya omuzannyo. Bwe bato ne basituka naye nga kooki yabawadde gaheedi. Tuli ku omugulawundi tulabe bwe munaatusekula, katulabe bwe munaatukuba babawaanawaana. Aya basi mulimu bidifenda birisebe ebizanyisa bikuba amakuuli mpira ne gufuyibwa. Gagenda abaswidi baali kusuwa wano nga bakimanyi yagalagaana kikopo kigenda kubeera kyabwe. Mpira ne gutandika oseka. Wayi mwana akuba paasi omuyayi n'agutegulawo. Mumutwale ne guyitamu ne bagukuba n'asimula paasi n'eyitamu omuyayi yasimula byagenda okuba omutwe gwayita waggulu. Katonda wattu oyo tugiwonye bannange. Trapped by Nascimento and now finally with an opportunity. And here he goes, spinning his way through Lindholm and Axbon. Simonson coming in to challenge. And Pele's back the other way. Nascimento trying to do it all on his own. Abasajja sio bamutegula olutegula. Tebamuganya kuyitawo wadde ebigere ebisukka ebitaano. Just as promised, you're determined to stop his one-man show. And Pele's still down, holding on to that right knee he recently injured. Down a man in Sweden looking to capitalize. Kurt Hamlin plays the ball. Abasajja nno bagenzi. Kalisebo kajjako kakana nga kagiteebye. Kamujjako kakana nga ssebo gola enywedde. Nagamba tufudde bannange. Ebintu nno bikalubye. Buli we tutuuka awo. Ono agamba nti tewali abadde asuubira kussa confidence abasajja gye balina, abasajja gye basambisa Abaswidi. Laba nno kooki alinga Wenga yali kusuwa alowooza bano agenda bakuba. Bano basooka ne beetunuulira bambi batalese okugwamu amaanyi. Rodi lyessuubi lyokka lye balina muganda wange. Lyessuubi lyokka lye balina. Kitali ekyo tewali. Gudamu ne gufunika. Wabula ku luno bwagukwata. Yagamba kati ekijja kijje. Abantu bakusalira kati mayiro. Tobatuukako kubakyayika bw'obatuukako bakusekula. Yatandika basalira mayiro. Aliwo abaali emabega ne basituka. Anti kati mateeka Buladi iyo anti dekagu leta tulikiria yabaza ono bwasimula pasi yakuba miss oli nagusimula naguteeka munda asimude miss intentionally bali ne baloba kumba oli ajjirako naguteeba mama leero no seba abadde aguwulira goro nabaddi bulito banange n'abawagizi baaliwo batini bambi wabula batandika okugenda maaso n'okujaguza omuyaye kyakoze kitira kira ayina obujogoli bwonna ala wabula yali muto ku kisaawe era nga mbyafaayo ye mute yasooka ku kisaawe World Cup kiria bano tubalina kale ne guddamu ne gutandika bali ne bagusimula banaye mubadde ki n'alumba oli bamukubiddeyo through pass bwagusimula tebakyabaganya kuyitawo
agendo simula yakuba ttali tegwanywa kipa aguguddemu ne guddamu ne gugwa mu migulu gy'abaana gwe oleeta obuugi ojja oleeta obuugi kwata mwana ffe ojja oleeta ebbamu n'aguyisa wano biiso n'agupasinga gwe obadde ekyolaga watudde eno ddeeri ekintu kino omwana yateekamu ngatto eyo yakubiri nno wangi yakubiri kati Brazil yekulembedde tegunaba abaswidi bagamba kiki kino abaswidi bagamba kiki kino babali mu bbire bali kakene bane baddamu ne batula kanino gwa tension ne guddamu ne gugwa oli yasimula bwasimula gujja anti ku kifuba mutwe nono n'agufuna biiso n'abayitamu akaji gwe kubyo ne kirita gwe genda gweddalu omuyaye yatala abasajja oli yamukwata ne kantolozi olagawa gugu neno olagawa gugu neno abadde jangwa masika muliwa kiriya yazza amaaso kyava tunu ebbali munywanyi waali nono waali gasajja tukagusaba kyava abaza n'asimula ono yazzaako buzza mutwe n'oli n'akubako bukubi katini ono bwe yagufuna bana b'engeri gye bazannyamu omupiira kwegaba byabasobedde ne bali bennyini ab'esayidi eri bagamba apaana kino kiri unbelievable engeri gye baguzanya eri so sweet bali confident bali calm tegunaba nagwa ku ttaka okuva lwe bagusimudde okuva wansi kwegamba baava ku byaki omupiira baguzanya naye nga gunyuma omanyi omupiira ogunyuma gulinga gwa digito QZ digito banaye oli awoza kimu beautiful football beautiful game muzeeyi ahulira agamba ekyo kyenayagalidde bannange ekyo kyenayagala naffe bagezeeko tegera kye baleme kuvumirira style yaffe baleme tulina okuba recognized agenda otulabambi ngaessanyu buli muntu lyalina kwegamba kyonna kye bawaana kyonna kye boogera kyonna kye bakungiriza Brazil bwe bawulira nga ya pride yaabwe ekomyewo bambi nabo kati batandise okulabibwa ng'abantu biri byadde babavoola byadde babajereka temukyali ddaba omwana tegunnagwa ku ttaka ono bw'aleeta buutu baamukuba akakooti banaye abala obusuuti n'alyoka agusimula ne gutuula butere paka mu katimba ezo nno 3 kakali n'abawagizi baweze abawagizi baweze abawagizi baweze daba enduulu ezo ziri 3 babakubye eriva ku nte abaana basamba abaana basamba bwe bituuse kati Sweden bagifudde ya bigere najja bana daba paasi zakuba ziri ntemu butemu n'oli naye najjaako ekibaliya ezo nnya bano tugenda baniera bagenda kijjamu enjawulo tewali kuzikiza agenda okuzza amaaso nga maama yazze edda wano naye mukazi wattu bambi mukazi wattu yazze edda oyo mwana waffe nno yakikola mwana muto yabasinga obuto ku kisaawe oyo mwana waffe eryessanyu lyaffe munnange zadde lyaffe yakomezaawo ekitiibwa ky'eggwanga yakomezaawo ekitiibwa ky'ensi yaffe bannange yaleetedde okuba nga tutegeerekekwa kati yatekedde kwegamba yalaze nti naffe gye tuli kye bakola Sweden yabuuka mutwe
era bwe gutyo ne gulaninga mu ntimba ogwo mukono yatuuka n'azirika n'okuzirika lifu agenda okumaliriza bw'ati nga mukyatu takyabitegeera bambi yayita buyisi n'agwa ettale ne bajja bamutuukako situka kabulaja situka oli bamukono essanyu okusinzira nti bambi essanyu lyali lingi okkamala baatuka essya ne bakaaba bukaabi mu kifo ky'okusanyuka gwokimanyi kiwe kiri baboogerera okuva mu 1905 bajje baboogerera essanyu lyali mu ggwanga okujaguza kwali mu sibambi Katonda wa abantu bajaguza abantu basanyuka yasimula mukazi we Kakisi Road tata w'omuto twabagamba nga tubatuulira naye bajja tuulya bashaga mama nyabo daba coach dansa mubuzo w'okuzina musatu abuli ayaga kuzina amazina olina omupiira agubbye nze nabagambye temugera guno gwo temujja gutwala leto omupiira temujja gutwala mutwanye emipiira gasiyamba za kukyalo mupiira sio bagututte Yesu Kristo Katonda wange. June 29, 1958. The June 1958 World Cup. Brazil gwe mulundi gwe yasoko twali yadala ekikopo ky'ensi yonna. Agamba nti akwate kubona agwettale wabula agenda ozuukuka bw'ati ng'ensi yonna ekubakira ekyalinga kirooto. Only been 18 months since I... Era ng'agamba nti yakwate kubona ndeka gyali myezi 14 polo yakwate kubo genda mu nkambi n'okutwala ekikopo wabula agenda okudda ng'alinga abadde amazeeyo emyaka agenda okudda kitaawe ne nnyina baali bamucumye era nga ekintu kye yali yasuubiza kitaawe yali akikoze ekyokuwangula World Cup. The year I became Pelé. 1958 lwe lunaku lwe yafuuka Pelé. Known as the beautiful game. Era ng'agamba sitaayo yaabwe ey'okuzannya omuzannyo guno eyitibwa Jenga yafuuka the most beautiful game. Beautiful. Era ng'agamba nti Ababrazil bonna bakirikogonizing ensi yonna yasobola okugezaako kitegeera. Wano nga batugamba mu 1961 Kodros president w'eggwanga yasalawo amufuule national treasure. Era mu myaka gye 17 bagamba nti muzannyo omuto yasobola okusikowalinga mu kitwa World Cup. Pere mpozi ng'ogasseko ne ttiimu ya Brazil bawangula ekikopo kya 1962 ne 1970 bikopo bisatu. Era nga bagamba nti byafaayo ye muzannyi eyasobola okugezaako eyakakwata ebikopo ebisatu bya World Cup. Ye muzannyi akyasize okuteeba goolo nnyingi. Wabula mu likodi zonna likodi yamulema okumenya ye yakitaawe ey'okuteeba goolo 5 mu geemu emu yokka bw'eti. Era nga bagamba nti bamufuula athlete of the century. Aba International Federation of Football Historic and Statistics. Era nga bagamba 1958 World Cup Brazil Jenga style. Bagamba nti gwe bagifuula ya njawulo. Style kyasise okubeera beautiful, style kyasise okubeera ey'enjawulo. Njagala wekkaanyi. Gambe tubadde ka byafaayo ebya Road ayitibwa Pelé. Ninga batugambye bamufuula International Federation of Football History and Statistics bagamba nti yali omuzannyi akyasize mu nsi yonna ow'ekyasa. N'ebyafaayo ebirala bingi osobola okukwata ku bugendo binoonya n'obitegeera wabula olwaleero katukomaawo. Ngenda ssa Mukama bankumira nalaba akaddamu sigala ng'otudde. Tugenda kuzzaamu akayitibwa Now You See Me. Ekyokubiri ekisooka twakiraba era gye kiri mu digito mpozi ng'ogasseko ne ba agency baffe ab'enjawulo. Mukama baakumire mweraba.